bamwatachinga ku Museveni omuntu yasalawo n'agamba oba omusajja simulina oba yeegaana omwana oba ntya naye kangende enkolerera omwana wange gwe owuwo wamukwata n'omuwa Museveni oli ku mukyala yagenda ebweru okukolerera abaana be nga gwe wamugabira omusajja atamuzaalaga Fullfigure tujja kutwala mu kooti tosinzira ku Bankuba Kyeeyo ffenna kyekituvudde ku waliwo baganda baffe bamamba baffe bali ku Kyeeyo bino gulooza tubiraba tutya Fullfigure abantu bajja okuzenda kuba teri famire talina muntu ku Kyeeyo ng'ovuma otya bamamba baffe ovuma otya baganda baffe bwotyo omanyi impact ki gye bakola ku ggwanga Uganda yayo naffe tumuzzeeyo nkubuulira kino era Fullfigure tugenda kumuteeka mu kooti ffenga abaali bakubye ku Kyeeyo waliwo bamama baffe baganda baffe bali ku Kyeeyo gwe kugamba nti baliira ku kibidde bakozesebwa mbwa obasiiga ekifaananyi ky'otayinaako bujulizi bwe nga naawe bwe kikuluma nga bakwogeddeko nti omwana we anaabiraba atya olwaleero naffe nga Bankuba Kyeeyo abakkiririza mu bantu ogenda ebweru okukuba ekyeyo abakimanyi nti Bankuba Kyeeyo bateeka income nnene ku bajeti ya Uganda buli mwaka buli lunaku sente ze baweereza ze bakola skills n'okudevelopinga ebyalo gye bava tugenda kusuwinga gumaliriza byonna ne bannerobo maliriza byonna n'ono omusajja wo ageze ebweru akomyeko wuno wano n'abaposti nga bennyini product za Kyeeyo naye ndasitandinira omukyalo atunula mu kamera ya Bankuba Kyeeyo n'avuma abo kamera ya Bankuba Kyeeyo n'ovuma Bankuba Kyeeyo wane Kyeeyo kiproducinga abantu babano toteesa kubwongeza mu ssaala tolina kyowadvisinga pulezidenti n'abakozi abali wano bennyini bakulemye okwadvocatingira oli kuba ebweru tujja kusuwinga ate famire zijja tuwagira wano tukukuba mukono bebe ekitalya nekubuulira so kati bwe tugendako kugakutta kati mu wiiki mu entertainment industry naddala yowayi sooka okwatemu Fullfigure genero wabula muwemitiiga bana wewomeseroga genero bakadama bange baŋŋambye ostinga Fullfigure n'abavumaavuma bannange wankubira essimu ku makya olwo ningaate kati pulezidenti nze gwaddako ne bagamba nti naye ddala dijja yeeyita ki okozesanga pulatifomu ye ekikazi ekyo kutuvuma nga naye yali mu struggle wano ku Kyeeyo ani ayogera bw'atyo oyogeddemukko nga muwala wa Fullfigure kyegamba neŋŋamba adijja owange bayita wetwogere ku nsonga eyo kati bakadaama nange kenyini nakolako obwakadaama nange nasitrugglingako nga mmwe Fullfigure avumye abantu bangi tavumye bakadaama bokka ate nga abavumira ku buli platform si kuyange nzekka so kati bakadaama babeeremu n'obwongo si mu bubi kubanga atakinga mbu nze ndese Fullfigure n'akuvuma ate nga Fullfigure avumye abantu bangi era ng'akozesa platforms ez'enjawulo si yange nzekka abavumidde ku mukutu omulala abavumidde buli wamu abavumidde ku HK Media buli wamu abavumiddeyo kati lwaki oba onfuula ensonga olutalo baalugye ku Fullfigure ne baluzza ku ggwe kiba tekiggwa mukwano lwa nsonga nti nze omulimu ogwange gwakutuusaako ebyo byoyagala so kati bwe nzija nenkulitira Fullfigure gwe n'oyitiramu oba n'akuvuma it's not my problem yensonga lwaki videos zibeerako disclaimer it is for general purposes like general entertainment purposes si bintu kubitwala personal baba bagambye nti no gwe kadaama simanyi omukka gukumalamu mu ngoye nanyisi kyekituufu really lwaki obeera ofaayo that much si mu bubi I respect you people kubanga namwe munsupportinga ate munfollowinga naye kwegamba ebintu bwe mubisusse nnyo ne mubitwala ku level endala really muba mukisussezza kyekituufu one ate platforms zino tuba tuzaagala zibeerewo weewa Fullfigure opportunity naffe ne bakuleeta naawe andaba
akadama nga ziwa president wonga akudefendinga nawe bw'oba oyagala platform nawe bagikuwa oyogere ndi bino si bituufu cause tulina abantu bwe tutalinaako fomu wano ba control nga ye bwatyo yenne kyayera ndoza olaba ne mu bahosts ba analysts ab'enjawulo Mendeta ninayo gwe mwami Kayanja ninayo Jajja Ichuli ninayo ye mwenyini Madam Fullfigure era olabanga content wabwe ayawukana kituufu so kati abana bali ku Kyeeyo sigenda kufukamira wansi bagamba nti munsonyiwe oba kyemwagala naye ekituufu kiri nti you all have to understand nti eno platform eyitako buli kimu kituufu sibesimbyemu nti mbesimbyemu otherwise yagambye agenda bafunira emyezi 3 naali badde enkeerayo buli kanaku nengenda nemukwata naye kwolwo kyayitawo buyisi kuba tetwali kumu namwe nakola ki nabagattamu naye nenye Fullfigure kuba yeyeyo yengeri yegyakolamu ebintu bye temunenyanza kigozi naye kati one era ngeri gyoli nti Fullfigure oyo muhostinga muge nti president w'abakadamu akulaba ati nkubuulira Fullfigure mugambe ndi president w'abakadamu yagambye noonya ebirala by'osabula kuba ate ne Uganda erina ebizibu bingi kusinga ku by'abakadamu one abantu bano gwogamba nti oli muwabuzi wa president era mwe gavumenti ya Uganda naye one mwaba bafudde kye bali ebweru problemu yammwe kulemererwa wano bakuliyetingira mirimu lwaki okubavuma n'okubalangira byonna byobalangira baliira ku bide n'ebirala ebiringa ebyo byesitajja kwogera ate tolina nangeri gy'obasapootinzeemu nze mbuulira nti gwe watwalira president proposal n'omugamba nti mukulu Museveni oba kampani ne badde etwala abaana 2 ne buli omu bwe tumuwa miliyoni 5 atandika wano omulimu ekyo bw'oba tokikolangako layira olayika an envelope bw'oba tutulaganga naawe mu nsi gy'ogamba nti gavumenti ekoze totulaganga mu mulimu gwo nti bannange nti omulimu gwange gwe guno kati so ovuma otya omuntu ali ku mulimu okitegeera tuleme kwogera kuno nakule Fullfigure authority agijjawo evuma kadamba agijjawa nemugamba nti naye abaana bano bakola simanyi lutalo luno ngeri gye lwatandikamu olwaba Fullfigure ate nga ndabyeko ebisago egigenda maaso awo nakusiba bannamawulire kyala Fullfigure era twagala malo bajjayo naffe tumuzeeyo nkubuulira kino era Fullfigure tugenda kumuteeka mu kooti ffe ng'abaali bakubye ku Kyeeyo waliwo bamaama baffe baganda baffe bali ku Kyeeyo bwe kugamba nti baliira ku kibidde bakozesebwa mbwa obasiiga ekifaananyi ky'otayinaako bujulizi bwe nga naawe bwe kikuluma nga bakwogeddeko nti omwana we anaabiraba atya olwaleero naffe nga Bankuba Kyeeyo abakkiririza mu bantu ogenda ebweru okukuba ekyeyo abakimanyi nti Bankuba Kyeeyo bateeka income nnene ku bajeti ya Uganda buli mwaka buli lunaku sente ze baweereza ze bakola skills n'okudevelopinga ebyalo gye bava tugenda kusuwinga gumaliriza byonna ne bannerobo maliriza byonna n'ono omusajjawo ffe tumale tukuze mu kooti otuwa obujulizi ku byonna byokakasa nti ddala baliira ku njegere bantu bano beebakibwako embwa n'ebirala byonna balunye baffe babidootinga ne babijjamu bwatuwa obujulizi ku kino tuba tumaze waliwo baganda baffe bamamba baffe bali ku Kyeeyo bino bulowooza tubiraba tutya Fullfigure abantu bajja okukoza enda kuba teri famire talina muntu ku Kyeeyo ng'ovuma otya bamamba baffe ovuma otya baganda baffe bwotyo omanyi impact ki gye bakola ku ggwanga Uganda kikulemye okugenda omukulembeze omugambe nti abantu bano embeera gye bakoleramu yeeno naye batugasa naawe bakugasa kuba bw'oba osasula gavumenti be bateekako sente nnyingi bwe tubuulire music industry gy'olimu eteekako sente mmeka ku buli mwaka ku bajeti ya Uganda tubuulire bamalaya bameka mugye ku street nemakindi bamalaya bameka bakoleyo bwamalaya ni bwe wali odivelopinze so tulina obusungu mungi Fullfigure tujja kuteeka mu kooti ebitali byakusaga kuba twagala omalirize gwe maliriza katembawo yenna gwe mumalirize naffe twakukkiriza bavume naye bino ogenda kubisasulira nga bwoyagala buli omu akusasulire kukwogera simanyi ku mwana wo naye naawe ogenda kubisasulira abantu abo batuwa kye tulya batusomeseza
basomeseza abaana bayimiriza mobile money bayimiriza family zaabwe gwolowooza omukyala ali mu kyalo eri gwe bagulira smartphone ayogere n'omwana we ow'ebweru bw'alaba akatambiko nti abantu bano bakozesebwa mbwa ddala awulira atya bw'alaba akatambiko ne by'obwogerera bano bakyala gwongezeza ku buli kimu n'owalemwanda ga bizinensi yo lwaki tosupportinga bakyala banno okitegeera so Fullfigure bw'omutuukirira njagala omugaye kozi ffe tumulaba bino era tubinootinga okitegeera okuva ku yendaaviyo gye wasooka okukola naye nakulabira ddala wano nalabira ddala wano engeri gyakutwalamu kyokula nti abantu bangi basinzidde okwo okola otya n'omukyala afaanana ng'oyo naawe mwennyini yali takwagalira ddala okitegeera so ye mukyala akyawa progresi era nze nalaba nga talina kyakuwalamira okuleka enfaananayo mubuulira kankubuulire kino oba anaabiraba otya aba anaakukyawa naye ne bwoba ogenze wuwenga olabye osibye akaviiri ndabira ddala nga kimuluma akyawa progresi omuntu agenze ebweru afuna akasente omuntu agenze ebweru akomyeho wuno wano n'abapostinga bennyini produkiti za Kyeeyo naye ndasitandinyiga omukyalo oyo atunula mu kamera yankuba Kyeeyo n'avumaabo mu kamera yankuba Kyeeyo n'ovuma bankuba Kyeeyo wane Kyeeyo kiproducinze abantu baabano era yambala bubi ng'ogenda ow'omukyalo oyo toyagala progresi tujagala progresi nze namubuuza ayina nze abalenzi bemmanyi abo bakwano bange babeera nabo naye atubuulire ki kyebakiivinza okuva mu ye waliwo omuvubuka eyeebuuga kwabo abamukwatira ensawo gwe mubuulira abamukwatira ensawo nze mbamanyi abuulira alina achievement wano so olemeddwa okwekwatira yanditugambye nti nze ndivopinze nnyo nkyusiza obulamu bw'abantu bano bali bulungi Fullfigure va ku bakadaama va ku Bankuba Kyeeyo Uganda erina ebizibu ebigimala omukulembeze bw'aba wakuwa ogufu noonya bw'omuadvisinga tulina amakampani ameka wano Uganda abachina bali mu repatriatinga sente bazitwala waabwe omuntu akola mu kampani ya Uganda olwaleero naye nga nezisasula lenti wasula tazijjayo kimwetaagisa okukola emyezi 3 okusasula omwezi gw'ennyumba olwaleero transport alinga transport naye abakozi mu makampani wano tebabongeza sente abakozi abakola mu makampani ebyuma bibokyeza ebyuma bibanyiza engalo tebabalibwa nga bakozi bayingira akedde yayingira omunauganda n'akolera mu mbeera eyo toteesa kubwongeza musaala tolina kyoadvisinga pulezidenti n'abakozi abali wano bennyini bakulemye okwadvocatingira oli kuba ebweru tujja kusuuwinga ate famire zijja tuwagira wano tukukula mu kooto bebe ekitalya nekubuulira nzewennyini ebyo byokanyakannaffe tulina bwino toyinza kudda ku famiriza manya bannayuganda bameka abali ebweru kiki bakoze mu famiri zaabwe abagenda mu nnyumba za ttaka bazikyusiza bazimbe amayumba agode mubeere omukaosigera omuntu ddala n'omukulembeze kati era tobana ne pulezidenti Museveni akyabasunga akimanyi bulungi abantu bano bongera biliyoni zimmeka ku bajeti ya Uganda bw'alaba ng'obatwala ng'ekitagasa mukyakaaba nnyo nakulaba okaabira n'emmotoka nti tebakuwa mmotoka naye omukulembeze anaakuwaatya ekintu kyonna nga toappreciati nga bateekamu effort gavumenti Museveni ayagala nnyo abamwongerako nti abantu bano beekubidde ekkubo bagenze ebweru bakoze naye tubateekereteekere bwe bati omusaala gwongezebwe babongeze omusaala babonaabona ffe tuyinza obutakumalaawo naye bongezebwe ku ssente zaabwe kadaama afunenga kamu kitundu kadaama afunenga miliyoni 2 security bwe bati tubadaivatinge bwe bati badde emirimu bwegiti gavumenti ebawole bakole emirimu egya security n'emirala noddaawo n'owemula bakyala banno nkubuulira nga omwana wo bw'otayagala alabe bino bamama baffe baganda baffe basisita baffe abaana b'eggwanga Uganda bagenze ebweru batuyambye tetuyinza kubalya amulukwe tujja kutwala mu kootu Fullfigure tukusuwinga ne famire yo yonna byebyo munnange obusungu bungi era omugamba nti akasajja ne kamera kadde kaagala giyita mu buyisi
nabiwulidde nti nabaddeko naye juzi nangamba nti bakadama ngenda kati nze nkugambe ye bw'aba agenda bavuma okumala emyaka 3 bweyakimaliriza amanye nti ekibonerezo kyetumwagaza kumusiba bulamu bwebwe bwonna ekituufu kyennyini sincerely speaking nkikkiriza bakadama waliwo abasobya naye that is their community wakirina yebyo oli bayagadde kwambala migoye minene azannyemu gomba ne stress omuwalabu gyamuyisaamu agamba nti si bonna naye mbu abo bennyini be bavayo ne bajja ne bababuulira ebyo bennyini byabavuma zimanyisikyagiramu enti kati ye nasinziira okwo n'agamba nti kabadde nze nzikiriza mulimu akadama abeeswaziza naye wantu bayambye tutya koza omuntu okubaza ku layini owatukira okuva ku bwabwe bwe n'agenda ebweru waliwo problem bate kadama kyagenza ebweru abantu abo abeeyisa batya ebweru era ne wano bwe baali beeyisa okitegedde ne wano bwe baali beeyisa ye Fullfigure atubuulire kadama akola mu nnyumba ye kuba simulabangako wuwe gwalekera omwana we yamusasula sente mmeka gwe tubuulire omuwaaka kadde omuwa miliyoni 2 tubage n'achievement size badde mulina okumubuuza bino nga tannazanyira ku product z'abantu bali bweru tannazanyira ku maanyi ga Uganda Kyeeyo tannazanyira ku bakobaffe bawalabu okitegedde mu mbeera eyo tulina bwe tulina okukkiririza nti waliwo abeeyisa obubi bannyinaffe oba baganda baffe naye obutonoona buli kimu kuba gwe bwoga kwata omuntu nanze bwe nkugambye nti gundi ono yeeyisa bubi noono ne mukalakatanga ye ekyo nekiggweraawo yagambye jjo nagamba mbuno ffenna tuli bakadama mbu naye kadama tolina na pasipoti naye yeevumye ati katika naye yeevumye okitegeera Uganda ine ebizibu ebigimala ebbeeyi y'amafuta ebbeeyi ya seminti etutuuse mu bulago toyinza kudda ku bantu batusapootinga bweruze embeera oli nankubira simu Kayanja munnaye ebbeeyi y'ebintu Uganda nganjira baami simubalina kunwanya naye nkuteereddeko ekyetaano kiikyo yita mu mbeera eno abantu bali ku bantu abali ebweru bebasavayivingirako ensi bagivaako emirimu baginoonya ne bagibulwa abantu abo abali ebweru baweeredde abaana baabwe be bali mu masomero amalungi gweowa wamwataakinga ku Museveni omuntu yasalawo n'agamba oba omusajja simulina oba yeegaana omwana oba ntya naye kangende enkolerera omwana wange gweowa wamukwata n'omuwa Museveni oli ku mukyala yagenda ebweru okukolerera abaana be nga gwe wamugabira omusajja atamuzaalaga Fullfigure tujja kutwala mu kooti tosinzira ku Bankuba ffenna kyekituvudde ku kye tuli gavumenti ya Uganda yamba mulimu kyokukola wano nze nagenda ku Kyeeyo gye najja skills okola byenkola nayiiya ne ngenda ku Kyeeyo bangamba ki abali wano bokka abali successful bokka abo babukonya media n'okukodingira bonna kyeyo kyabafuula bwe batyo wandibalabye nze njagala anoonye mu Kenya media nga tannagenda bweru akulaga ebifaananyi bye ne gye yali yakubira bulooka mbona akasabbuuni kaneene abaana Bankuba Kyeeyo nti kabeeyimiriridde ati kati bakole ki bakole ki beeyimirira ne kabasimuula ki kati kankubuulire bameka abali wano nga tebawasanga yatulaga ebbaawe bakukuba empeta bwe tulaga ebbaawo mukyaluwa era tamuleeta bw'oba asinga akasabbuuni nti baliwo ke kabakoze obubi bwengondaga nti nze mpangadde n'eryami lyange osigere naye bw'oba tosobola kutulaga n'omwana waaliko enkaayana ku interview ya 10 nyawo mama wange police eno nga muli ne police mbuki imbu najjeko omwana omuwala interview mbuki nti amwesibako nti muwala ati kati kankubuulire kino ye kyogamba Fullfigure yakategeera nti 10 yamwesibako bwesibi ye bwagamba nti muwala wa president yali amukutteko
olina okukkiriza okubeera friendly n'abantu Fullfigure tokeera lumu ne wejjako mikwano President oyita muwala we tagambako nti yakuzaala nokuwa n'omwana uwe n'amanya ne kyova olaba nti bannange tuwemukidde wano ku baganda baffe bennyini abasajja abawesitaana abaveeriwa bo ne batulaga omukwano kubanga nze ne bwenkeera ku makya ne neeyita mutabani wa President Museveni tayinza kunsiba naye singa nkeera ne neerimbika ku muganda munnange wano owulira bwajjayo bunagomba obutosiza kuzaala noonya nnyoko so kati bwe tugendako ku nsonga ey'okubeera nti no omukyala Fullfigure ayagala kusiba bannamawulire naye abeeteeka mu nsonga y'okwagala okuhostinga omwami Simpoke naddala abantu abakola ku YouTube olowooza kino ddala kikola kituufu anti kati labayo ekyo kikyamu kitya Fullfigure Simpoke waali lwaki temumaliriza matazizo naye olaba pulogulemu eri ku ekyo eri emu gwe bannamawulire ne boona abasiba batya nga waliwo omuntu ayagala justice eno story tegenda kuggwa omuvubuka gyali bino si kalebule nti bakwogerako kalebule gwe bwoba oyagala okimalawo ne bwoba tokoze DNA naye gwe kwata bbaawo taata w'omwana gwe otugambe nti twagenze mu ddwaliro bweriti eri confirming nti omwana wa musajja ono oli ne bwaba ayagala atya DNA ng'olwadde DNA yapuruvinga omusajja taata w'omwana oba okimazeewo ne bwoba tokoze DNA naye olukwata osibe ne bwana osiba otya abantu abanoonyeza omuntu justice wandibiteegedde otya nti si media nawe bakuhostinga n'okosa emitima gy'abantu naye bw'oyagala tubasibe buli omu okitegeera so lwaki gwe tosolovinga mu mataazizo na Simpoke Simpoke munauganda naye ayagala justice yagambye DNA mukirinde anti gwe okola DNA n'omuntu oba okoze kye bayita approve of sleeping together ate oyinza okukola DNA n'omuntu bw'otebakangaho naye yandikoze na taata wa mwana kupuruvinga nti taata wa mwana wuuno n'empapula zonna ziraga ndi ki ate mulimu bataata b'abaana nga yaliwo yali alabika bulungi then embeera nemukwata n'amala nalike omusajja yenna aba musajja nze kankubuulire kino omuntu asobola okubanga mubinga si kya genero yekka abantu abamu like abazaala mu baboys abaana side balina obuzibu bw'okubeera nti tebasobola kwogera ku bataata b'abaana baabwe yet gayo oyinza okubeera wamufuna ng'ekiseera wamufunira yali ali fine okitegeera n'atuuka time oba sente nezimu oba n'ava ayinza okuba yayabikamu bange ebyenfuna obimanyi Uganda tutwala sukulu n'atandika olabika obwo kituufu naye nga tekisobola kumuggyako nti nno yakola ki ate musajja kyetuga ntazaala so mu mbeera yonna omuntu waali lwaki tomuyita ne mwesootinga kogenda kulwanagana na bameka okitegedde enkyanza ajja okumuyita kati emisango giriwo nga 7 olwanagane na buli omu yenna ensonyi tozifuula busungu lwaki Fullfigure nkugamba yafudde ensonyi obusungu kati bacumi oli omuvubuka yeekolera komedi wesime Benison babigiddemu waate bina oba teeka ku keesi yemu namukubiddeko ejjo essimu nga njagala kugendayo mulabe nangamba ndi mukyala Adija omulimu gwanzigwako omukyala yali ankozesa yali muntu wa NRM we yawulira ebyo naga munnange empisa embiza olina sijja kusobola genda okitegedde kati abaana boonoonera mirimu naye ate abantu bandibadde bakwenyumirizaamu nga naye abantu bakwagala bakulaba kubanga naawe abantu naawe okozesa amanya g'abantu kuba naawe kimu bibiri oyogera State House lwaki omwana tayogera Fullfigure okitegeera so Fullfigure kino kyakola kyakwemalako mikwano agamba nti nekimusinga omuteeka mu depression n'omwana oyo wa TikTok nti omwana oyo akola comedy ng'afuuwa emmere mbu ne yeesooseka embwa muki mu bigundi nti kati olw'ensonga eyo alaba nga abantu bagenda kumulabira mu kifaananyi kirala anti kati kyekyo gwe lwaki olowooza Cumi yagamba nti maama wange yoyo koze naye alaba karakita okitegedde okutya kwoliko kukutya kwoliko kankuyambe okutya tekuli kankuyambe akafaananyi nga bannamawulire nze kankuyambe ebigambo byonna byenjogeredde wano
byange nga Kaluvini Kayanja omuntu tebivunanyizibwa ku etika media tebivunanyizibwa ku adinga kigozi bivunanyizibwa ku nze munoonyeze tebereza kwabo nga bazanero bazze okunkwata ekikulu mulina pulogulemu tulina abatuufu bajjenero naye ebitiibwa temubibawadde omuntu atakolangako wadde obwero diyu abeera atya jenero eyefurufiga maama wange maama furufiga yetalitoye ate jenero manyi Museveni manyi mutabani we muwozi kaine Rugaba jeno mugisa muntu abalwana tubawe tayitozi zaabwe tusigale bulamu obwa bulijjo nole bajja okulekera bakanga era mulemmero namugamba pulogulemu eryemu mwekuwa abantu bitiibwa bye batali ate ne baagala babitwale ate mugamba nti maama furufiga mama furufiga kuzi yatuuse myaka egy'enzaala mama Kasalini kusaasira gwolaba tina pulogulemu naye kozi yakimanyi yiranye bwatyo bwali is down ng'omuntu owa bulijjo naye muntu president gundi general gundi obwa general walwana Okay, so kati twabadde tuyingirawo ku mawulire g'abakyala bano ababiri mabegakaawo baatulaga nti baatabuka ate essaawa eno tubalaba ku mukolo ne Katikkiro nga gubasaza mu kavu omukyala Shiba n'omukyala Spice Diana Shiba agamba nti the female is now obukyala bwakakati pulogulemu ey'emu wano Uganda tupulitendinga nnyo bambi abantu tebakitegeera twagala nnyo okulaga kamera ntuli kyekimu nedda behind the scene ekirungi ekikulu tukwataganya n'ebizibu byaffe tubisolovinze buli lwolaba awantu wonna nga tewali kusolovinga kizibu naye nga bakufeekenze enkwatagana kibanga nti bannamawulire be babaawula ate nga nzijukira olutalo lwali ku social media nga Spice akaaba amaziga agamba nti abawagizi ba Shiba bayitiridde omuvumu okitegeera so kati awo bannamawulire ani gyenugamba waliwo ensonga lwaki abawagizi bakola ki basaidilayini nga tebayinza kuva eri lwaki bavuma ggwe okitegeera lwaki bavuma ggwe so waliwo ensonga eyo bweba tekoleddwako gwe ne mwe munafeeke nga nti mukwataganye mutya fe tubalaba kirenga kusubakootinga ddagala kati kyekyo kye baakoze ate si be basoose okukikola ekyo sipya okuleka bannayu si kipya okuleka bannayuganda baakajja mu mawulire bebekuulu wano ne Bobi Wine era bawa Katikkiro ekitiibwa okuleka ffe bakayanja bagamba nti Katonda ne bwaba ali awo ennyundo erivugangalatu yabe Katonda talitugatta ze kubuulira nti bo abalala bakitwala layitile nti kankole kino kiveewo nzireyo ekanzire mu jjimu Bobi Wine ne Bebekulu baakwatagana kati gwe ekyo tekikumala kukakasa nti wano Uganda twagala nnyo okupulizinga abantu nti kino kikoze eki kiwedde naye ate n'abantu bano batuleetera okwegatta ne batasolovinga pulogulemu zakatambi simanyi we wakalabye omukyala Shiba ng'ayogera saalabye nga smile ye eri genuine omuntu ajjedde mu bulumi pulogulemu ya bizinesi wano totundawo nga nange ntunda wano it's in our culture kiri mitima wakatale bere eri ate nange ndi wakatale ogenda va wano totundawo nga nange ntunda okulekanga bajjajjagala babagwayo ku nsozi za Uganda yes ne problem eri mitima gyaffe teri bayimbi bakwatagana wano ekyo tukimanyi mu culture yaffe awova maaki tuyinza n'obutatunuulira nnyo kyekibaawula kuba kisoboka okuba nga tekiriiwo naye ffe ng'Abannayuganda tulinamu kiri tojja kutondawo nnyabo nga nange ntunda okuleka ng'oli wa famire yange kyovala nti Palasa asobola okukwatagana ne Kamiliyoni Wizo ne bakwatagana n'otawulira kizibu naye linda Palasa ku Bebekulu linda King Saka ku Bebekulu linda
Linda Gravity kufikifa maika Linda bonna balabanga beranisa tebalwanira abafaani bakola ki beranisa kuba buli omu ayagala kuba wakabi ate wano twakitwala ne mukiri nti bato zirina wezikola ki wezikuteeka mu music industry zirina wezikuteeka ndino olaba nti Sindi ayina watuuse neshiba mu lwolutalo lwabwe osigera nti abayimbi ba wano tebatunuulira bafans na music batunuulira ne battles zo nga zo bannayuganda baagala nnyo wooloolo ani asinga okuyimba ne bakikozesa nga chance